today. Olwaleero abantu ba Ssaabasajja Kabaka Musaza Singo ne Kyaggwe bakiise embuga mu nkole ya Luwalo Lwange okuva mu ggombolola okuli Mutuba 10 Wattuba, Mutuba 12 Wattuba, Mutuba 4 Kawuga ne ggombolola endala nnyingi. Omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Agitwa Hakawaasi Kigongo wamu ne Minisita wa Ssaabasajja owa gavumenti ez'ebitundu n'abantu ba Kabaka abawangaalira ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki be batikkudde Oluwalo. Ate n'okuzza Buganda ku ntikko. Omumyuka wa Mukwendo w'okubiri Oweekitiibwa Regina Nasseremba n'abami ba Kabaka abatwala eggombolola ez'enjawulo banjudde alipoota mwe batadde ebibasoomooza omuli n'abakulembeze abakyalina enkola okusimbira enteekateeka z'Obwakabaka ekkuuli. Naddala abo abatenyigiramu ne batatambula naffe mu nteekateeka ze tukola ki ze tuba tuteeseteese. N'olwekyo tubakubiriza nti ffenna tuweereza omuntu omu. Tuli basanyufu nnyo okuba nti mwatukkiriza tujje nga bwe tuli naffe tukiike embuga era tumanye agafa embuga. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu era atwala abantu b'Omutanda ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki yeebazizza abantu b'Omutanda olw'okwenyigira mu nteekateeka ezikulaakulanya Buganda. Abantu abamu balema okwenyigira mu kaweefube w'okuzimba ekye baagala. Buli omu teekawo ky'oyagala, oba Bwakabaka oba ddiini oba byabufuzi oba ki, emirundi mingi abantu kinakyo kibalema. Omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Profesa Twa Hakawaasi Kigongo ategeezezza nti amasiga gonna agaddukanya Obwakabaka okuli olulyo olulangira n'olukiiko lw'abataka nti amasiga gonna gano manywevu gguluggulu era n'asaba abantu mu Buganda obutakkiriza kubuzaabuzibwa abantu abeenoonyeza ebyabwe. Bajjajjaffe abataka ab'obusolya banywevu gguluggulu. Abakulembeze naffe ffennyini ffenna abazzukulu tuli banywevu gguluggulu. N'olwekyo mwabazze wano munaaba muzzeeyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka mubagumye. Oweekitiibwa ategeezezza nti wakyaliwo bingi ebisoomooza abantu b'Omutanda mu bitundu gye bawangaalira omuli obwavu, ebyenjigiriza ebitali ku mutindo, n'agamba nti abakulembeze balina okukwasizaako Ssaabasajja mu kulwanyisa okusoomooza kuno kwonna. Beene puroguramu aziteekawo kati tuli mu kuzimba malwaliro agali ku mutendera ogwa Health Center 4. Ffe tukkiriza nti ebyenjigiriza biteekwa okubeera ku mutindo ogwa waggulu naye ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Awo nno twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka ali omu ku abo batandiseewo amasomero. Olwo nno kitegeeza nti ng'abakulembeze ba Ssaabasajja Kabaka bwe yateekawo tulina omukwasaako. Asabye abantu ba Kabaka okwegendereza ennyo bannabyabufuzi naddala abo abavoola Obwakabaka era akikkaatiriza nti Buganda si yakukoowa kukolagana n'abakulembeze abateeka mu Bwakabaka ekitiibwa. Ffe tukkiriza ekintu eki, oba oli waggulu oba oli wa kiragala oba oli wa kyenvu oba ofaanana otya, kasita obeera munnabyabufuzi ng'olinga bano ba MP ng'ojja wano n'otuwa ekitiibwa beene Ssaabasajja Kabaka n'omuwa ekitiibwa kye, langi zo tetuzifaako. Mwegendereze nnyo bannabyabufuzi abo, mwekwate nnyo abo abali ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka, tekimatalinga oba wa langi ki. Mu nteekateeka eno obukadde bw'ensimbi obusobye 30 bwe buleeteddwa ng'omukolo gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde bannaddiini, bannabyabufuzi, abaana okuva mu masomero ag'enjawulo n'abantu ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo. Zubairi Luwalira, BBS Terefayina, ageesigika.